balwanye olutalo lw'omuwendo era abanaku kanti singa ngula emmotoka eno Range Rover eriko agenda kuleetera omuyaga gukube gukujja mu bigere byo. Bwe yali tanafuuka Paul, Sawulo yali wanjawulo nnyo okuzaama. Yabonyaabonya omubiri gwa Kristo n'ennyumba ya Kristo nakkunakuna. Yalina obusungu bungi nnyo era Stephen bwe yali akubwa amayinja paka okufa kigambirwa nti ne Sawulo yaliwo. Yali tagambwako era buli kimu yali akitegeera kifuula nnenge. Bwe baali mu kkubo erimu nga bagenda era otugumbula, Mukama yeesitula bwantoogo n'alabikira Sawulo n'amugamba nti kiki ontugumbula, lwaki abantu bangu babonyaabonya? Yamwerabirako era n'ekyo kyaleetera Sawulo okutegeera amaanyi ge era okuva olwo n'amenya omutima gwe n'akyuka, kwe kumutuuma Paul. Kigambirwa nti y'omu ku bawandiisi abakyasinze ebitabo ebingi mu Bayibuli era yatambuza enjiri n'agibunya amawanga, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo n'agibunya amawanga. Nakati ebitabo byeyongeredde ddala mu maaso okuinspiringa abantu bangi nnyo, bigendeddera mu maaso nga binspiringa abantu bangi nnyo. Yawandiikira ensi n'ensi amabaluwa era gaasomwa, gaatuukayo, nakati gakyakwata ku bantu. Sitaani ebiseera ebisinga tajjira mu bibi byokka oba tajja na sayini za bitala zokka. Nedda ebiseera ebisinga Sitaani addamu ebirooto byaffe atutege amale atukwata atusaanyeewo. Mbadde mpita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi nnyo mu buweereza buno, okubulwa emmere, school fees, abaana okulwala, okutubanja renti wa wano tuyingira mu bukadde almost buna nga batubanja renti, abaana school fees ne zibula, bonna nga babagoba bugobi okudda ewaka abalala tebakola bibuuzo, emmere okukeesa olwaleero nga simanyi kigera kulya nkya. Naye kennyini obulamu bwange okubanga bubadde si bulungi, nga nwana n'obulamu bwange obutereeza, obw'abaana bwe buyingiramu endwadde n'ebirala, emmere bweggwawo, rent bwasituka oli bwaŋŋamba alandiroodi nti akati oyingidde miliyoni 4 naye olazisasula. Ebintu bwe bityo yebadde emmere mu bulamu bwange akaseera ke tuyiseemu emabega. Mu mbeera eyo yennyini Mukama mwe yannyanukulira, nali nasaba Mukama nfune ku bantu abankwatirako mu bintu ebimu, nemebiteekamu nnyo ssente, waakiri kale nze nziteeke mu renti, bills z'amalwaliro ez'ewaka n'ebirala. At least ebimu nfune abankwatirako. Kize kibaabula tuze tutambula. Nebaza mukyala Samali Sekabembe, Mama Jeni, nebaza Mama Matthew, nebaza Jajja Alice, nebaza mama wange omulungi Mama Jack Mirembe, Madam Sophie. Mbebaza mwenna. Mukama yeebale okuba nti abafudde ekyenjawulo mu bulamu bwaffe muyimiridde, Papa Walusimbi n'abalala, era tusaba Mukama atuwe ekisa, tufune abantu ng'abo, tulagire eddala bannayuganda bannaffe, baddugavu bannaffe nti ebyokwagala tebyasigalira abazungu bokka. Katonda teyatonda okwagala, Katonda teyakuwa abazungu bokka, nedda. Naffe abaddugavu yatuwa okwagala, bwe tuyimirira tusobola ofuula ensi yaffe ey'ettendo era nitulaga bannaffe abalala nti naffe tulinganga bo. Okuvaayo ne tuyimirira tetulina mitwe 3 n'ekyabwa Katonda. Bulijjo mbagamba nti bizinensi y'okwagala is one of the greatest business mu nsi muno. Omuntu gy'asobola okukola n'atejjusa. Lwaki? Nti kubanga endagaano zaayo omuntu oyo agirimu azikolera ddala na Mukama Katonda, ate ebintu bya Mukama Katonda tebisala, wadde nga walibwawo obuyinike, walibwawo okukaaba, okwejjusa mu biseera by'ekiro. Nennyongera okukakasa nti olunaku lujja kukya, omusana gujja vaayo era ojja kutegeera bino byenjogera.
okwagala n'okuwa tebisala nze nkiraba nga bwowa nga bwempa kino kize kintuukako nti nga buli bwempa nfuna ddabo mu biseera ebyakatebanga byembadde mbadde ntuuka ekiseera nga emmere eweddewo buli kimu kikalidde nenkwata akatusigazza akatini waliwo senga yalwala kansa bwe twali tujjanjaba neŋŋamba abaana nti mukatwalire senga abaana ne baŋŋamba ate ffe tusigaza ne bagamba nti temufaayo ngenda okulaba nga olukedde Katonda amubulesinzeeyo n'emmere gisobola okulya ate oluddako ng'ate badde esingako eyo gyempadde senga. So muganda wange gwali yangoberera buli bwogaba ofuna ddabo nze nkirabyeko nawe yanga bakyogera nemaze nenkirabako sitaani anumbaganya atya twali tuli awo mikwano gyaffe nekituleetera engoye zaali nnyingi nnyo nga mpya endibota 3 egyatuleetera engoye ffenna ne tufuna engoye bwe twafuna engoye netugabira abaana bonna mu foundation abaana bali 45 kati netuyita ne famire zaabwe ez'abaana 45 abo waliwo obwana obulala bwe tutasobola kutuukako nga mu famire twajjamu akaana kamu nenga kalina baganda bako 6 bonna netubayita netubagabira engoye ezatulemerawo bwe zatulemerawo nga ffenna tufunye tuli contented tufunye obujaketi tufunye obujiini obutishaati awo nno bwe nafuna idea neŋŋamba naye bino ebizibu bye tulimu batubanja renti tetulina school fees amalwaliro gabanja emmere eweddebo lwaki tutya kuzina engoye kino ekyapenize wiiki nga 2 emabega lwaki tufuna kuzina engoye ze batuwadde ntutundako tufune renti kale waki tusasule school fees abaana be bagoba balekerawo bagoba kuba engoye zo weeziri mpya kituze kyekinjigira kati nenkubira omu ku mikwano gyange neebuuzako mu buweereza buno musajja wa kitiibwa bwe namukubira naŋŋamba nti omanyira bongo ebiseera ebisinga kye tulina kye kitutaasa bwolaba olabanga engoye ezo baaziwadde baana nga bonna bafunye ekyesigaddewo osobola ozitunda n'ofunamu school fees n'ofunamu bills oba n'ogatta ku renti kuba naye atambudde nnyo nensiramu n'endowooza naye nali ndi awo ekiro nenfuna okwolesebwa neŋŋamba nenfuna okwolesebwa okwaŋŋamba bwe nali neebase nenfuna okwolesebwa okwaŋŋamba nti naye ddala ekirooto kyo bulijjo otugamba nti oyagala kuwummula ng'oyezezza abaana 200 bw'otuuseeko ofunye engoye ezisobola okwongerayo olugero lwaffe mu bantu era olugero lwo mu bantu lwongere okukwata ku bantu naye ekikujjidde mu mutwe kyakuzitunda okakasa ekyokola kituufu. Munnange nensiriikirira neŋŋamba naye ddala kyenkola kituufu eddoboozi we naliwulira nenzuukuka nensiriikira neŋŋamba ddala kino si kikemo bwe nabirowoozaamu nenzuukuka nensalawo engoye ezo ŋŋende wadde bano bonna abali ku foundation bafunye naye ate ŋŋende mu bifo ebirimu abaana ba Katonda abalala bayita obwereere engoye ezo nzigabe sijja zitunda. Bwe nakirowoozaako ennyo nendabanga nti sitaani yali ayisaawa nyweze nsaba Mukama ku blessinga nsi yonna wabula bwe nafuna engoye ezo ate nze obwongo bonna nali mbutadde ku baana bali wano 45 naawe bwe tuyambako okuva wabweru ne famire zaabwe naye nga ate Katonda engoye ze yampa zaali zisobera ddala okwambaliza abaana basukka 2 awo n'ekirooto nali nkituze era Katonda yali antesitinga mubufu bwe bumu njagala otutegeereza gwe munange ali yangoberera alina foundation alina abantu bayamba nti sitaani ebiseera ebisinga asobola okuyita mu bintu bye batuwa tugamba Katonda nayitawo tugezesa n'atuweereza sitaani ng'ayagala tugezesa ddala tuli beesigwa bye twogera tubikakasa. Bannaffe bangi nnyo bafuna amakompyuta bafuna amalaputopu bafuna engato ez'ebbeeyi bafuna kibwamala okuwa bayamba endala n'azitunda kandi banna akateko ka sitaani kubanga okuyamba tuba n'endagaano ze tukola Mukama ng'atuwa amafuta ago tuba n'ebigambo bye twogera nti Mukama nnyamba mbulesinga ensi yange era wonna nnyamba ne mbulesinga ensi yange mu kino n'ekino n'ekino nikyongera nikyukira ddala ku munaku oyo asembayo. Naye ebyo bye tusaba n'essaala ze tusaba ebiseera ebisinga zaanukulirwa mu kaseera akazibu nga Katonda atutadde ku kiti atugezesa
wagambo yagala kwambaza mawanga mu biseera by'obutaba na school fees, obutaba na lente, obutaba na mmere, obutaba na buli kimu. Kankugezese ne tulino ndabe osobola okuba omwesigwa, osobola otambula olugendo luno n'oba mwesigwa, osobola okulwana olutalo luno omalako ng'okyali mwesigwa ng'era okyayimirira ku bigambo byo bye twalagaana era bye wansuubiza. Mu biseera ng'ebyo nga buli kimu kiganye, Katonda agenda tuwa ebikeme obungi. Mu biseera by'okuyaggayaga nga tunoonya abaana, Katonda agenda tuwa abakyala bangi n'abasajja bangi abagenda otutengula. Mu biseera by'okuyaggayaga nga tunoonya emirimu, Katonda agenda tuwa ababosi bangi abakyala n'abasajja abaagala otutengula. Tinza okuwa omulimu kasooke nkwebakeko. Onoonyeza omwana abuze, Katonda agenda kuleeta abasajja bangi n'abakyala bangi ku mmeeza yo. Bonna nga bagamba nze nsobola okuzaalamu omwana, oli alabika yatasobola kuzaala, naye mu biseera ng'ebyo onaasobola okukuuma obwesigwa n'endagaano zo. Kubanga Mukama waffe mugagga, Katonda waffe mugagga, era bw'aba atuwa atuweera ddala ebyo bye twetaagira ddala mu kaseera akatuufu. Ddi lwe tumanya akaseera ka Mukama akatuufu? Ddi lwe tulina okulindako tuleme kugwa mu kanyeebwa, tuleme kugwa mu katego ddi lwe tulina okutebuka omulabe Sitaani, era ddi lwe tulina okusitula emyoyo gyaffe n'okwongera okusabira ddala Mukama atunyweze nga tugoba ebirooto byaffe. Katonda atwanukudde tutandise, naye buli bw'otandika n'ofuna obuvunaanyizibwa obusukka ku famire n'otandika okuba oyo labongo ow'ensi, oyo labongo ow'ekyalo kyo, labongo ow'eggwanga lyo, awo nno ke kaseera Sitaani mwasinzirira akuba kujje ku bigere, kubanga ye yajja zikiriza okunyaga n'ebirala. Ebirooto byaffe gye bigoma okugaziwa, gye tukoma obbirinnyako, gye tukoma okulaba omuyaga nga gwe gufuukuuka. Naye ddi lwe tulina okukakkalira ne tusaba Mukama atunyweze ne tutatenguka. Wagula emmotoka otwaleko abanaku, bwewafuna ssente Katonda yakuwa njeru, kakati ogirinnyamu bamala kwambala buveera, era abamu bulana bagulira ngoye empya awo bageyo okuddugaza emitto n'ebirala. Ddi lwe tulina okutengukira omulabe Sitaani, kubanga gwe muganda wange oyita mu mbeera embi, naye bw'ogenda mu maaso n'okusaba n'okumwesiga ogenda givuunuka. Naye ate era Sitaani gy'akoma okwongeramu obusungu, kubanga ebirooto byaffe gye bikoma okuba obunene ebinene n'entalo ze tulwana ze zikoma okuba ennene. Bw'oba olwanyisa eggwanga lyonna, era Katonda ebizibu byakuwa biba bya ggwanga lyonna, n'ebikompola ebikulumba biba biva mu ggwanga lyonna. Bw'oba olwanyisa nju, era Katonda okuvujjirira kwakwa kuba kwa nju, n'ebizibu byakuwa biba bya nju. So gye tukoma okuloota, gye tukoma n'okufuna challenges mu bulamu, naye ddi lwe tulina okuyimirira ku bigere byaffe ne tugamba nedda, kano katego. Omuyaga omungi nasobola okusaba Mukama, nasobola okulya amaloboozi munda mu nze nga bwe nze ngawulira, era nasobola okugawuliriza. Ddi lw'owuliriza eddoboozi eriri munda mu ggwe nti nedda eno nsobi, oli mukyala mufumbo, oli wampeta, omwana abuze, otenguse, Sitaani akwanguyiriza embeera, otandise okunoonya omwana ewalala mu basajja abalala, omenye endagaano, wanoonya omulimu gubuze, Sitaani akwanguyiriza embeera, akusudde ku boosi omuluvu, akulimbirira, akwebakeko akuwa omulimu. Olwo nno ogufunye nga n'obulwadde obufunye, olwo nno ogufune nga n'obulwadde obufunye, byonna nga tebikyakola makulu. Ddi muganda wange tulina okusabira okwongera okunywera? Gwe muganda wange oli eyo, Katonda akubuleesinze na buli ssaala yo yonna gye wamusaba agitadde mu nkola. Wamugamba okulabirira abanaku, wamugamba okuyimirira n'abo abalumwa, era okuba eddoboozi lyabwe. Bwe wafuna waba comfortable, wagetinga comfortable, era abanaku obayitako endabirwamu z'emmotoka ozambusizza, watandika n'okufuna obuvunaanyizibwa obupya, kuba olina ogenda n'omulako e California, e Zanzibar, e Tanzania, e Uganda n'ebifo ebirala. Olabira ddala nga ssente zewamusaba bw'oziggyako ssente za tiketi tosigaza ziyamba banaku, naye nga weerabidde nti wali osaba Mukama
ekino kyo kyalimu nti bw'olimpa obugabirizi n'ompa ssente ndiyimirira n'omunaku alinganga nze yazikuwa kakati obuvunaanyizibwa ate onolaba nti olina bungi oba ogenda okuwummulamu oba okuzimba ebizimbe era buli kadde ogamba singa mmaliriza kalina yange gye nzimba egundi awo ngenda tandika okuyamba abanaku bweggwa ng'odda ku mmotoka nti singa ngula emmotoka eno Range Rover eriko ngenda tandika okuyamba abanaku neggwa buli kadde ogenda ofuna ekyekwaso Mukama agenda kukukuba agenda kukuleetera endwadde eno ne kalina ezo zonna agenda kuleetera omuyaga gukukube gukujje mu bigere byo odde gye wava lwakujeemera ddoboozi lye na lwakusazaamu ndagaano gwe gye wakola naye mu biseera ebyo ebibi mu biseera bwe wayogeranga naye mu kisenge kiri ng'ofukamira n'okaaba n'oyogera naye byonna wabyerabira nze nali ngudde mu katego naye olw'okusaba n'okuliza muntu wange ow'omunda n'okwewa obudde n'okuwuliriza amaloboozi ago agampulikira nga nkyali ku luguudo agayogeranga nange nga ndi kumpi kuwanika nasobola omutebuka engoye baazituwa nga almost zambaza abantu nga 2 bwe naconcentratinga ku bantu 10 abandi okumpi onenfuna ate idea etunda ziri endala nti nfunemu bills z'amalwaliro abaana balwala batubanja almost sente nyingi mu ddwaliro batubanja milioni 4 ku rent nange kenyini ndi mulwadde speed yange tekyali y'amaanyi nnyo teguntawanya on and off abaana abalwadde emmere eweddewo Sitaani we yajjira ku mmeeza ye n'aŋŋamba adiru yiino bw'omala okuwano waaki zino ezisigaddewo tozitunda Waki tozitunda no solving ebizibu bino amaloboozi mangi gogenda okufuna bwegatyo naye nsaba ku nkomerero yo y'obulamu bwo y'olugendo lwo oyogere ebigambo nga bino Pawulo bye yayogera Pawulo bwe yali atuuse ku nkomerero y'obulamu bwe ng'amaze okufuuka Sawulo ne bamutuma Pawulo yagamba ebigambo bino nti nwanya olutalo lw'omuwendo era nduwadde okwagala kwange kwonna nkuumye ntuse ku nkomerero yalwo sinna lunaku nalulu lwentengusa okuva natandika olulwana era nkuumye okukkiriza n'obwesigwa munda mu nze nwanya olutalo lw'omuwendo ntuse ku nkomerero yalwo nga sitenguse era nkuumye obwesigwa munda mu nze bigambo ebyo mbadde nsaba gwe mwana wa Katonda yo naawe obyeyazike bitambule naawe buli kadde bikujjukize nti tekikoma kukulimbalimba abantu nti oyina foundation era oyamba abantu naye ng'ekituufu okimanyi nti ebintu bye bakuwa okuyamba abantu obitunda banno bakuŋŋaanya ne beeresa okubitunda ate gwe noyagala okubitunda ofune ssente olya kansa olya bulwadde era olya bikoligo otunda bikoligo ssente z'oli bitundamu teziri mala era ojja sigala mu bwetaavu wabula ijja okuba entandikwa y'okubonaabonaakwo ku nsi eyo munno kyakuwadde nga takitunze naawe tokitundanga yandikitunze naye waba teyakitunda n'akikuwa tambuza legasi eyo era lika akabonero kakkiririre ddala mu bantu abo abalumwa okutunda ebintu by'abanaku bye batuwadde okubabiwa olwokuba tulina abo be twalowooza nti be batukakatako ne twerabira ebirooto biri n'essaala eri gye twasaba nti njagala kuba taata wansi yonna ebizibu bikufunza obwongo ne bigamba nti nedda already bano 10 b'owadde bannayo bawadde nnyo kakati bino bitunda ate biyambe bano 10 mu bills nedda Katonda atuwa ebintu bwe tulowooza nti bwe tubitunda tugenda kuwona era y'omu yasobola otuvuunula n'ebyo ebizibu ebyagala otutunza ebintu ebyo totundanga ekintu kye bakuwadde Sitaani y'abalwana kimenya omutima nge yakuwa ategedde nti watunda so tetupima Mukama era tumuteeka ku kiti kumupimaapima nga tukozesa amaaso gaffe abaana b'abantu n'entegeera yaffe ne tumufulira ddala omumpi ne tumufulira ddala omutini Katonda waffe munene nga bw'atuwa omukisa ogwambaza abanaku okutuuka mu bakadde abalumwa era bw'asobolera ddala okufujjirira